tukyatambula n'omuzadde. Waliwo ebintu bye tukola bannange naffe nga oba olina kyoyagala okuyigiriza omwana wo kikole, beera role model. Njagala nnyo omuntu asiikinga permission nga alina kyayagala okukola. Wadde mwana tulowooza abazadde tugulumidde nnyo naye olaba ne Katonda tatukaka kulokoka ng'ate akisobola takitukaka. Akugamba bugambi akkiriza kasita okkiriza Kristo ng'omutwala oba toyagala ng'omuleka. Naye that humility Katonda gy'alaga eri ensi eri abantu balinako obuyinza basobola n'okukeera n'atuninga butuninzi. Naye nakkiriza n'okkiriza bamukubenga emiggo, baakuba Yesu emiggo ng'asobola obbattirawo. Eyo humility gye yalaga. Kati omuzadde tekikuggyako, era Yesu teyavaako bwa Katonda bwe okujja ku nsi. Tekirina kye kikuggyako okutendeka ng'okola. Kubanga abaana abasinga basobola okwerabira ebigambo naye tebeerabira bikolwa. Basobola obutaddamu byoyogedde naye bayimitatinga nnyo ebikolwa byo. Kati bw'obanga naawe omwana bw'oba oyagala oyingira ekisenge ky'omusaba n'omugamba njibadde nsaba kebera ku nsawo yo, bw'agaana then omanya waliwo okko ekintu ekikyamu naye osooka n'okireka n'omugamba lwaki oŋŋaanya okukebera, naye ng'omuyigiriza nti tebakwatana mu nsawo z'abantu. Omwana atankula ensawo yo n'ayiwa ebintu. Omwana omusanga ku kusimu yo ali mu gizanyirako, omugamba olina okusaba permission. Ekintu wekiba nga si kikyo tobeera mu bintu by'abantu. So ekyo bw'okimuyigiriza omwana aba agenda respectinga buli muntu, ajja respectinga boundaries z'abantu. Waliwo etutuuka amazima mu maka nga wadde baawo naye waliwo ekintu kye bayita okumanyiira. Nze kunze waliwo ebintu ebimu bye tukola lwa love naye nga kamanyiiro. Omwami wadde akwagala nnyo omwagala nnyo, toyinza kugyayo suuti ye n'ogisibamu ewaka nti omumiisinga, omanyiira. Wadde laavu ekulinnya etya tosobola kugyayo saati ye gy'atambuliramu. Nengyesiba n'ogyambala nga gy'atambuliramu. Waliwo zino saati zaabwe bambi ze basibamu n'ogamba kanjye mu surprising enkambale, eyo laavu eri gy'asibamu. Naye toyinza kukwata ngoye z'atambuliramu n'ozigira kati kiringa okunsanga kannegerezeeko. Emmotoka ya pasita tayinza ginnyima. Naye kuba akafaananyi tuli waka yeebase, essence of course weekiri, nengikwata nengitwala mu katale nengishoppingiramu ebintu nga simugambye. Tomonyeze ovuddeyo buvi. Sinti sisobola era nsobola ogikoleramu naye respecting ekintu kya munno. Waliwo boundary. Naffe tumanye emmotoka yetu nabe tassamu tagenda tambuliza mu manda. Nze mwami wange aŋŋaana ati amanda ngenda gafumbisa wakanedda ali uncomfortable n'ekyo ekintu ky'okola. So bw'abanga ye agamba kino kimbuzaako emirembe, omuntu yenna gwe bayigiriza okurespectinga boundaries tanyiiga. Amanya awo kisakye ebintu bye kino akyagala wano ne wano. Okimanyi wali abakyala nga n'omwami amumanyi nti mukyala nga ebintu byaba bitaddawo tobijjaawo. Era ng'omusajja assaamu mukazi w'ekitiibwa ayina ebintu bya mukyala we byatakwatako nga bwe biri bw'abireka. Yagera kujja mugaye mukwano mbadde nsabako kantu kaako. Mbadde nsabako ssa ku kintu kyo. Sinti amufuga. Ayina empisa okusaba kya mpisa. Era omugamba yine hano olina okunsaba. Mpisa. Omwami atuuse ku makya agenda kukola talina bokisa n'emu gw'owooza nasiibi najambadde ejjo. Lwaki wasiibye mu ya munno tolina yiyo. Wadde baawo naye olina omumanyaako nti bannange ekyo kintu kya munnange. Toyinza kukwata kompyuta ye egyakozesa emirimu wadde agireeta waka laptop nodda kuli ogitogerako ozanyirako geemu. Kompyuta ya mulimu. Tosobola respecting a space ye. Bw'agamba nti kati sawa ngenda kuba nkola ntudde, abamu babeera na ofiisi ewaka. N'abaana bayigirize nti daddi bw'aba alina byakola temugendayo. Temuleekaanira. Abaana ekyo balina okimanya. Balina omanya nti wabaawo kye bayita privacy eno erinawo kye bayita private conversations. Kimuyigiriza omwana.
ze bayita private conversations bw'osanga abantu abakulu nga boogera toyingirawo mpozi nga bakuyise bwe baba banyumyanga biri loud kiri public bali awo baba whispering it's none of your business obe kiba kiri loud ne bw'oba oyagala otuula we bali olina okubuuza kiryoke mami ntuule wano nti asooka otuweemu eddakiika naye n'osanga omuntu omukulu asanga abantu abakulu banyumya n'abayingiramu naye n'atandikirawo emboozi naye n'agattako emboozi ogenda olaba abakulu nga basirise omanyi waliwo ekintu abantu kye tulina oyiga nti abantu buli muntu gw'obeera naye mumanye kisa kyenkola naawe naye waliwo lwenzijanga bbadde ng'era kisa kye essaawa eyo asobola okuba bbadde n'obawo ate kisa kye nga mukamaawo ne wabawo lw'ogenda osanga kisa kye nga maama ebintu ebyo byonna byonna ebitiibwa Katonda bye yamuwa authorities zayambadde gw'olina omumanya wawojjira nti oleke kubanga amanyiira yakugereza tulina bossi waffe wano mwami Senkubuge kubanga yatera okubeerawo nnyo ne pasita mwami Senkubuge omusanga mu compound mukuba olwali pasita bw'omusangawo yennyini abakuba olwali ne mwami Senkubuge nakuba olwali naye yawula compound ne meeting ng'agiyise bw'ojja olwalirwa mu compound n'oluleeta mu general meeting nga general manager akubiriza nga yina ye blood oba omanyiira kati nkubamu akafaananyi ng'otandika okuwoza blood aba ayogera nogamba anaawe ekyo tekigenda kukola wadde mukwano gwo eno boss ate kati wanazzenga boss tulina we twali mu meeting ya Salt Media wali mu kisaa kye pastor n'ayogera ku junction n'atuwalabula aba junction nze Pavini and Sue njejjukira abaana ne basirika ne batunuulira Pavini ne mugamba awo gwe bayita MD ayogera n'agamba nti naawe akogera ne mugamba oyo si mwami wange oyo MD kati yayogera oyo MD wa Salt Media ajja eno ne program asobola ogiggalawo nga mwendi kyobula baatuyita mu meeting n'ababuuza lwaki luno olunaku ne luno temwakola naye nga mbeera naye nenkeera nga mbadde mulwadde naye officially nina okunnyonnyola management lwaki saakola kati wano obeera onnyonnyola management kati onnyonnyola management sinnyonnyola mwami era tukeera ewaka n'akeera n'asimbula ng'agenda mu lankyawa n'andekayo olw'eggulo n'ako nagamba tewagenze olwaliro ku mulimu nti asaakoze nga tulinda wano nga tujja meeting lwaki shona eno neno teyaliiyo mbunali nkoye nali waka nga njoza ngoye yawula amaka n'omulimu kati abaana tuyina kibayigiriza nti wano dadi ayogera ne mami si play time ate mami bw'aba alina abantu abalala baali nabo omuzannyo gujjeewo kubanga waliwo emyaka gye tukkiriza nti kati oyo omwana ategeera waliwo bano 3 years 4 years 5 years naye 5 years era naye agenda ategeerategeeramu naye oyo omwana ye mwana bw'aba akwagala tomubuulira nti olina booli nabo naye ate alina oyiga nti mami bw'aba alina abantu bayogera nabo tojja totuulawo mpozi ng'olina ky'ogamba okingamba ogende okyogera mukaama n'ogenda naye si mwana kulaba nga abantu batudde olina abagenyi najja mami n'atuulaawo n'atandika okwogera olina kibatuuza n'okibayigiriza bifo nga abagenyi tebannajja kubanga bw'okimugambira awali abagenyi toddamu kuntawanyanga ndina abagenyi akyawa omugenyi atutte mami's time kyokoyo omugenyi buli lwajja mami aba tali naffe naye bw'okimubuulira ono omwana n'omugamba nti waliwo kye tuyita private conversation eno conversation wemba ndi ne daddy nga tulina bye tunyumya temuleekaana ojja bw'oba olina kyoyagala n'ombuulira n'ogenda mwemba ndi n'abantu abalala so that omwana oyo ayiga respecting abantu nga balina bye boogera naye osanga omuntu ng'abantu bali mu kunyumya nakonako mbadde nkwagala tayogedde na excuse me tekiri na agent alina byayagala okugamba nga ate naawe okyalina by'omuntu omulala alina byagamba so tulina oyigiriza abaana baffe nti ekintu kye bayita privacy ne maama akideservinga ne daddy bw'aba ayogera n'abantu she needs that private time tobeerawo
nono omwana akule ng'akimanyi nti ne conversations bwe mba ndi ku ssimu omanyi nti ku ssimu bwe tuba twogera ku masimu era omuntu omugamba noga daddy akubye kamala okwogera naye abaana okimanyi nabo basirika basirika bakimanyi daddy bw'aba akubye mami temwogera ayinako eyo conversation eba important abaana balina okutuuka ku level nga bamanyi essimu ezikuba nti ezo mami gimuddusize eyo daddy tagimisinga abaana bakimanyi nti essimu ya daddy bwekuba yatugana tugimutwalire si mwana kuva erina akwata essimu okutte yaki omwana asobola okukwata essimu nga boosi wo yakuba anti omwana amugamba akuba yenna gikwate omugamba enzija omwana alina omumanya nti essimu it's a private gadget tebagizanyiramu ya daddy ya mami bwe baba bazanya games maama mufune omanyi waliwo ebintu byenzikiriza nti tetunnatuukako tetunnatuuka bifuna essimu yange negendako games era mbeera n'abaana ewaka bangi naye bakimanyi tezibaako bakimanyi tezibaako era bagamba tu downloading games naye bagamba essimu yange tebaako games si yakuzanyirako era ewaka babayo bangi essimu yange ogisanga eri awo tebagikwatako nga balala bali mu kuleekaana nabo bannange nva ku ssimu yange kasita bafuna password olina okuba nga ozikyusa tebagenda gizanyirako nalina tablet eya university batuwa tablet bwoba otandika nga bakimanyi yakusoma nga tekuli game ebeeraawo nga mutabani wanga kimuyisa bubi mamireka nteeko games 3 zokka ne mugamba eyo ya ssomero bw'oba oyagala kusomerako naawe ebintu eby'essomero downloading eby'essomero saagalako game saagala etuuke ng'ezitowa nga sikyasobola kusaako kintu linda bw'onoofuna essimu teekako games zo z'oyagala naye ng'omwana alina omumanya nti ekyo kintu kya mami mpozi ng'oyagala ozimuwa ate bw'ozimuwa olwo ogenda kuba oguddewo kubanga essimu yagikebera buli ssaawa ajja gikebera so waliwo ebintu ebimu nga either ogula buno obusimu obutono waliwo buno bwe batunda obw'abaana obwamu games bw'oteekamu games oba yo yennyini naye bw'oba osazeewo gimuwa mukwateemu ng'agissaamu ekitiibwa agimanyi tegendako games eya daddy eya mami mugimuwe mumanye nti eyo abaana bagikozesa naye mubeeko n'ekintu kye bamanyi nti kye bayita essimu ya daddy tekwatibwako leka ezaffe bazoonoone ya daddy nze simanyi neewanga omuntu we musanga ali ku simu ya pasi ng'ogyagazaaki aba aliko ekikyamu oyo ne fena niye mukulu yalinga omuto kati naye nyini azitya agamba daddy yerabidde wano essimu ze azirabidde wazi nti tezirina nakubeerawo bazityo ziraba nga ziri awo kati omwana alina okuba nga taata ewaka si kumutya batandikira kuwa ekitiibwa omusajja asooka mu maka gwe bawa ekitiibwa abataata bw'aba mulenzi ajja kufuna baboosi be bw'aba muwala ajja kufuna omwami si nti omwami essimu talina jjiko waliwo ebintu byateetaaga tubuulirira tokwata ku simu ya musajja tokwata ku simu ya musajja abenze be babyogera essimu y'omusajja katungulu obwo bwenzi abenzi be babyogera naye omusajja atali mwenzi just omuwa bw'ekitiibwa noga ye nginoonyaamu ki nzata games ogenda amazima oba onoonya ki mu ssimu okuggyako mpozi ng'oyagala kweweereza mobile money awo tuwadde permission ekyo ky'omuze ngulina ogwongukkiriza naye ebyo message ekyokubiri we kaba katungulu lwaki onoonya ebintu by'otayagala ate kulaba bireke naye abaana tubayigirize privacy nti bwabaawo private conversations emboozi tebayingira mu mboozi abantu bakulu abagenyi we bajja babaleke babeere time ne maama n'abagenyi daddy n'abagenyi naye yennyini bw'asanga banne nga boogera ayigo basaba bajoyininge mugambe toyingira mu bantu bakulu oba mu bantu bonna nga boogera bannange bayiga okuwa bakulu baabwe ekitiibwa bannange abaana abato bajooga bakulu baabwe ate naffe ne tukyongeramu omwana muwe ye muto omwana ye muto n'afuuka ye muto nekisirwala nga kyo kigamba nze muto waliwo obumimuzi obwatambulanga ennyo ku social media mbulasti boni nga kijja nga bateekawo kapusi nga kakaba nti maama agambye simanyi ogenda onnaaze simanyi okole ki abaana abato bwe bamanyira abantu abakulu onzijukizza oli yayitanga munne
Bujjango situla omwana akaaba naye nga waali nga ye mwennyini yakaaba n'ayitaho kwa ajja situla omwana akaaba. N'omwana sisita wange ow'embaale kyana bali bakita kitariki kinene kati nga tariki nga amanyi n'otuloopa kati nga bw'omutuma ogumu n'agukola ekyokubiri nga akaaba ng'ayita mami we amugamba mami babano bantuma beerabidde nti ndi munene maama wanti nga buli saa yakyogera oyo mwana temutumanyi bambi kikoowa mangu kinene kati nga naye akikozesa nga mami bano bantumanyi ate ndi munene tebamanyi nti nkoowa mangu kubanga ndi munene ninga sitanga olaba omwana kyakoze naganze nali nsaago nemugaa sikusaaga kati naye agamba munene tebalina mutumanya ajja koowa naye kati waliwo abaana abato ng'omwana ye ekyejo akimanyi kasita baba waali naye balina oyiga okusamba bakulu baabwe ebitiibwa amanye nti authority omuntu yenna gwe bayita elder si maama naye buli akusinga emyaka aba mukulu so bakulu be alina omumanya nti tatwala bintu by'abakulu be tazanyira mu bisenge byabwe tazanyira ku buliri bwabwe tatwala bintu byabwe nga bw'ayagala wadde bayinza okuba nga mukulu wa myaka 8 ye 5 alina omumanya oyo baaba bakyabayita baaba olowooza manya gaabwe oluzungu luno lwe lubireesa nti tetukyayita baaba luzungu lwe lugenda lutubuzaako obuwangwa bwaffe so naye nga bwe tugira tubadde twogera privacy ekyo tekitegeeza nti omwana akuuma ebyama wadde privacy weeri ebyama byawukana nti omwana muyigirize nti waliwo ebintu ebirungi okusirikira n'ebibi okusirikira. Taata sinsi gwe musajja ewaka tokukutana mwana muwala toyina kyama ky'omuteresa nti tugenda kusurprisinga mami tomugamba kati omwana gwe kyokola tomugamba tomuyigiriza kukutana musajja yenna na kyama ng'atandika naawe ne bwe ba surprise mugenda gikolera ani taata tokukutana muwala kubanga aba abusing abawala balenzi omusajja neighbor n'amugamba this is our little secret togamba muntu yenna nti bwemba kutte wano toyogera omwana alina omanya nteri alina mukwata ku bitundu byetwagambye ebiri private kati omwana muyigirize nti kasita omuntu akwata awantu wonna oba omuntu yenna kasita amugambe ekintu ng'amugambye obutagamba muntu mulala ajja agambe ggwe ng'omuzadde abeere nti ggwe omubuulire nti abantu abamu baagala otereka ebintu ebimu nga baagala ku abusinga they will hurt you eventually so omugambe nti oyinza obutagamba bala but tell me kati ate ekyo omwana bw'oba okimugambye making surely available abaana amanyi okujja nagamba mami I want to tell you something nemwandeka nkooye I'm busy I'm tired kati bob secrets kasita obagamba okwogera n'ekyobusiru bagenda kyogera era kanjogereko n'abaagalana ekintu kyonna nga gw'okiraba kya busiru omunno si kya busiru si kya busiru ku munno akireeta y'amanyi obunene bw'ekintu ky'abagamba kiringa bw'onojja kisaakye nga tubeera binojja no ngamba nange oyinza okkikiriza nti tunnayombye ne Derrick ku mulimu nankola kati gwe kirabanga ekisaakye okuyomba ne Derrick efuuse issue that's a small issue naye kuggwa akiŋŋamba kinene okubanga otuuka n'okiŋŋamba ebintu ffenna tetulina busobozi bwe bumu okusitula ebintu waliwo bye tulaba nga binene nga ku mulala kitono kye tulaba ekitini ate ku mulala kinene tulina okuyigiriza abantu okwogera buli kye bawulira oba kitono oba kinene oba kya kisiru babe nga boogera tokyandamaininga thank you kyekigambo ekituufu twandamaininga kintu kya munno kati omwana ono ala abazadde ebintu ebimu bye tasobola kusasula bazadde byebyo wampitanga emirundi emeka ne sitakoowa mami nga wangi awa mami kiwedde mami onantawaanya mugamba yetajja kuddamu kutawanya leka munno mami kano kagize n'owulira ng'okooye naye bambi ate kati ate omwana omuto omuntu gw'ayita gw'alabanga kanyama we ngenda kulopewa mami ye kanyama we ngenda gamba daddi ye kanyama we kati tokimuggyako okubanga ye ggwe gwawuliriramu oba safety ye ng'eri mu ggwe protection ye eri mu ggwe security ye eri mu ggwe kati sense of security agiwulira
ali naawe oba ayogera naawe. Kati kimulekere. Bw'ajja n'agamba mami nina kye njagala okugamba. Wuliriza. Bannange owulira ng'okooye waliwo lwenva ku mulimu ng'amazima nkooye. Nga nvuze owulira obudde jjaamu awo wakwatira n'otuuka ewaka ng'okooye. Oba akatuuka bw'oti tonnanaaba. Kati waliwo oluusi we nneewala n'abantu nga ewaka. N'enkuba ppanya nnyingire paka mu kisenge. Naye bakuteega. Nga mami Susan mbadde nsobola kwogerako naawe. Kisobola olinde enkya. Kati ekirinda. Ogamba kale mutuulanga. Manyi mami bate njagala kulya ku nkoko. Nogamba nange kale si ekyo kye kinzize ebbali. Kulya ku nkoko. Mutabani wange ye muntu ayita. Mukulu omulaba 16 naye buli saaba n'ekyo okwogera naawe. Kati olaba mami mbadde ndowooza bwe nti nali ngenda kusoma bya IT. Kati nabikyusiza. Njagala fuuka telecom engineer kale. Ne mudda ku kirala. Soko gye mami kati. Olaba ate kati mbadde nkibalamu. Telecom engineer bino binza obutakola. Tingenda beera musawo. Kati musawo kyoyagala. Kakitegeeza ogenda kusoma kino na kino na kino nti ekyo ne kiggwa. Muba muli munju mumaze n'okulya biki njagala kwogera naawe. Kati bwe mba ngenda soma busawo za points nazifuna mu kinaki. N'owulira ng'olunaku luziba naye lugaanye. Ng'oli ebintu bingi naye ansa inazijja mu ggwe. Ani gwagenda obuuza? Namugamba olaba otya tubyogereko enkya. Nanga nti kati mbadde njagala tubyogereko kati. Nange enkya wajja kubeerawo birala. Nina ekintu kye nagenda neteekamu. Singa enkya sirukeesa. Nagenda nkyeteeka mu mutwe. Ku mwana wange nti singa enkya sibaawo. Oba singa enkya tabaawo. Nga namugambye tukikole enkya. Bwagenda amaziga gengenda okukaba gwa kufiirwa oba ga butamuwuliriza. Butamuwa budde. Then bwe mba ngenze kati abadde tabiŋŋambye. Agenda bigamba ani? Gwe ngenda olekamu ennaku nti mami saamugamba. Kati oba ani agenda okumpa ansa? Ndaasigalawo mu bbanga. Kubanga ansa ebadde ye amanye ayina kuva wuwo. So ffenna tetulina kubeera nga tutekinga time for granted. Kubanga olwaliro ndina ekisaa kye. Kyova olaba nze ekintu kye nnwanako ennyo kwe kubanga siina budde buwalana na bulwana n'abantu. Obwo obudde nsaba Katonda buleke kubeera mu bulamu bwange. Kubanga asoboka okubeera nga okulwana naye kwe kugenda omutta. Nga omuntu omugamba ekigambo tasobola kisitula nga gwe bw'osobola kisitula. Nadde waka n'akirowoozaako n'afumitizaako n'alowooza nti bamukyaye alowooza ensimbi kasita gundi aŋŋambye kino kitegeeza sirina mugaso oli ne yetta. Naye buli budde bw'omala ng'owalana bwe budde bwe bumu bw'osobola okukozesa okwagala. Omuntu omulala ne bw'abanga si y'oyo. Naye ate waliwo abantu nga mu bulamu bwe balina otuuka ova mu nsi nga tosigala kino nti namukola bubi. Nti Katonda aleese kisa kye mu bulamu bwange ebbanga sirimanyi. Naye mu budde bw'alina obeera nange bw'aba si mukwano gwange siina fuuka mulabe we. Buli omu akola ebibye kubanga Katonda teyabagamba nti mwekake mulina kuba ba mikwano. To love kitegeeza don't hurt. Ne tagambye nti nobeera mukwano gwe. Abafalisaayo bakosa n'abantu batta Yesu. Tebali mikwano gye teyali mikwano gyabwe. Mikwano gye yali agirina naye teyabakyawa. Kati enjawulo weeri. Kati obudde buno bannange tulina obudde n'abantu baffe. Abantu baffe saa zino twogera ku baana. Tetumanye enkya onooba nabo oba banaaba naawe. Kati olwaliro Katonda lwakuwadde lukozese nga ataabe na nkya. Singa enkya siriiwo ani anaayogera naye? Yogera naye leero. Bw'aba omwana ali ku ssomero mu kisulo togenzeeyo kuba yessimu. Omugamba oli bulungi. Ebintu ebimu bye tulina omumanya nti abaana bano tebagenda kuba na maama na taata mulala.
nze nsobola okwagala omwana wa kisaakye naye siri mwagala nga kisaakye. Ate ne bwe mwagala nga wadde wali abazadde nga takyafa ku omwana omuntu omulala namwagala okusinga omuzadde naye ate omwana asigala akimanyi oli ye maama nti nze ne bwe muwa nsobola okukwata kisaakye omwana wo ne muwa buli kimu ne siyinza mukwerabiza era amanyi oli mami. Bino byonna atuuka n'abissa wali bwe tuyimirirawo babiri bw'alengera mami ng'omutima gukyuka. Kati kye tulina omumanya nti balina ffe era abaana batwagala. Abaana kye balina ddalu na ffujjo just by rebellious myaka naye kye bayita okwagala omuzadde we amwagala. Omwana ayagala omuzadde we. Kati bano be tugamba nti abaana tebatwagala tuli distant. Tubali wala nti otuuka okulwala omwana n'agamba lumu nali nkyogera ne sister wange yaŋŋamba kyokka mami alwadde bamuwadde ekitanda togenda kujja nemugamba nja kujja enkya naye byo mami mbadde njogedde naye nemugamba nti ngenda kujja enkya ne twogera biki naga naye ne Susan mami tofaayo nnyo nemugamba nfeeyo ntya nemwe ekyokubiri ndi mufumbo naga nedda biki kati nanzize emabega naga naye daddi nemugamba ekisooka yawula daddi we yaliwo nali mwana nga siina buvunaanyizibwa bulala naye waliwo ne fact eno nti waliwo bondi ya nze ne daddi nga ndaba kitundu ku nze wali obweddekawo ng'omuntu alinga kitundu kyo nti bw'alwala olwala akantu konna akamubeerako. Kati ne mbaana tubalina waliwo omwana nga bw'alwala maama abulwa emirembe. Omwana oyo ali close nnyo ku nnyina ate abaana tebakimanyi nti gy'okoma okubeera close ku muzadde naye bw'akoma okubeera close abaana kati n'omuzadde gy'okoma okubeera close ku mwana wo naye gy'akoma ofuna bond buli gy'okoma ogamba waliwo abaana be tulina be tuyita ba favorite kids abo omwana oyo gw'owa obudde yajja obbukuwa gw'otawa budde ajja tuukiriza buvunaanyizibwa nga mwana mami alina ekizibu ajje akubeereko naawe akuwa obuyambi mwogere nga maama naye singa baali bagamba nti no bw'otagendayo tagenda. Bannaayi omwana gw'owa obudde yajja obbukuwa abaana tubaleke bajje gye tuli boogere tubawa obudde tubeere available ate ebintu bye batugamba tubitwale ng'ekikulu wadde tuwulira muli munda nti bya kisiru. Anti kati olaba bw'ayiga okwogera eby'ekisiru n'obikkiriza eby'amagezi ajja bireeta amanyi ojja biwuliriza. Kasita omwana ayiga nti olina budde aba tasobola kubuulira kintu. Kati bw'oba ng'otandika owulira eby'ekisiru bye bino omwana omuto teri mwana muto alina by'amagezi era ebizibu bye byonna biba bitono ku muntu omukulu. Bankubye batutte erindazi lyange batutte akagaati kange nja kuwa akalala nedda si ye solution. Kuwa akalala si ye solution. Ani akatutte gendayo. Lwaki otta akagaati k'omwana kati munno kamuddize olyaleka etwala kikye sinti nja kuwa akalala bamunyakuleko ng'ajja afuna kirala nedda muwe obudde kubanga ekimuluma si kati kagaati oli atutte ekintu kyange ayagala kuwulira nti ekikye kimuddiziddwa tomuwa kirala kati bw'omuwa obudde obwo amanya nti mami yali available daddi yali available nsobola omugamba kati omwana oyo ayanguyirwa okubuulira ebintu mu bukulu kubanga mu buto yayanguyirwa bw'oggala oluggi mu buto tagenda kuwa kati ekikuleetera okubanga omwana omuwa obudde kwe kufuula omwana wo priority buli kintu ky'oprioritizing mu bulamu okiwa obudde gwe weebuuze lwaki gundi mikwano gyo gigamba nti ku Lwokutaano tulinayo pate etandika ku 9 eggwa 11 ku mulimu n'olimba n'ogenda mu pate naye tosobola limbira mwana wo ddeeka. It's priority. Kiriwa ky'otwala ng'ekyomuwendo nti waliwo abantu nga bajja kimanya nti oyo ku mwana we byonna biyimirira nga n'omwana akimanyi mami kasita namukubira nti ndi mulwadde agenda kujja nedda muleke ku stage eyo ayinza okitekinga for granted naye gwe ogenda funamu paka w'omugamba n'omugamba naye bw'oba tolina kizibu jjukira mbeera ku mulimu baaba njagalayo kati njagala onkubire nga ddala kizibu
bwe tunaaba tuzanyira bwetyo mulimu gujja genda, so bw'oba mulwadde nkubira, bw'oba toli mulwadde tetuzannya. Kubanga olulala ate nja lowooza toli mulwadde ate ng'oli mulwadde, ng'omuyigiriza naye tomugamba toddamu kunkubira ssimu. Kati bw'ogamba toddamu byonna abitwala lumu, oba mulamu oba si mulamu, mami yaŋŋaana omukubira essimu. Omwana asobola osirikira ku ssomero nga mulwadde akimanyi mami tajja kunkima. Mami yaŋŋaana bw'olwala agenda mu kiriniki y'essomero, nze siina ssente, nze sijja kukima, siina budde, nina okukola. Kati omwana ono bw'afuuka priority, ajja kusemberera nnyo, agenda tandika ofuna mukwano gwe mu ggwe, kubanga obudde bw'obulina. Ajja tuuka okubanga mukwano gwe asooka yeggwe, wadde ayogera mikwano gye nti gundi ye mukwano gwange, naye tebabyogera bwogezi, gye tuddukira gye mikwano. Era omwana ajja kubanga bw'afuna ekizibu asooka wa mami. Because mami ye mukwano gwe, mami yamutegeera. Abazadde tetubeera na bize, tuignoringa abaana. We ignore nti ekintu weekiri naye n'otakifaako, n'ofa ku birala ebitali important. Kangereza ebintu ebitali important ye social life yo. Teri. Mbulina deeti. Teri. Kasita ozaala waliwo saddaaka z'ogenda okuyingiramu. Naye bannange. Saddaaka. Otubeera bamaama awo nga ebyo biba biwedde. Byonna tebigenda genda. Naye kye tuyita priority kitegeeza nti ekikulembera waliwo ekiddirira. Kati omwana ono ku mukwano gwo, omwana ye priority. Ewaffe bakimanyi. Ku muntu yenna, si maama yekka, bonna omwami is priority. Wanzaala mami akimanyi, nankuza, naŋŋamba anfumbiza. Nga naye bwe yali ewaabwe ne bamufumbiza, ate nakula ndaba mami tadda waabwe. Yali takyala nnyo waabwe, yakyalanga waliyo mikolo ewakufiirwa oba ki, naye bino ngenze babuuzaako. Nina jjajja wange musika wa mami we, tabeera wala nnyo, naye bamanyi mukubira. Bedda nga bamukubira nnyo nga mugamba mami mulwadde, kale kati ate nga musawo, nga mulete mu ddwaliro, kati nga mulabira mu ddwaliro. Nga kiwedde nabwo buli kimu byonna nabishoppinga byalina okgenda nabyo, ne bamutwamika sho bamuzaayo. Obuvunaanyizibwa bwe bbaawe. Kati nga mami wange bwe yalina bbaawe, bbaawe wange alina nze. Kati omwana wange talina muntu mulala okuggyako nze. Kati obudde singa mbuwa emikwano, n'emikwano gyange girina abaana baabwe. Ate oyinza osanga mikwano gyo abaana baabwe priority, gwalekawo ababo ku lwabwe, bo tebalekawo baabwe ku lulwo. Abanga omuntu alekawo omulimu gwe ku lwa mikwano gye, mikwano gye tegirekawo mirimu gyabwe ku lulwo. They have priorities mbulamu, nti kino na kino na kino bwe biba bimpise, ebisigadde biyimirira. Omwami wange mumanyi, koli y'enjiri toyogera kirala, si musawo, bakuvuge bakutwale mu ddwaliro, akuwerekera akoleyo ki? Nze mpulira abakazi ng'agoza mwami wange tamperekera mu ddwaliro, akole ki? Atuulaawo. Gwomanyi okutuula ku reception y'eddwaliro ng'olinda omukazi ali eri munda mu woodi, bamukebera, omusajja n'akebera essimu ne biggwayo, ne yeetoola ne biggwayo. Ebyo si byabwe. Naye ne bitabya ne bwaba muntu mulala yenna ng'akuwerekedde, obulwa emirembe. Kasita omuntu agamba nti kwata kino na kino kye weetaaga, nkubira ng'olina kye weetaaga, Yesu ogamba njagala kampani. Naye waliwo embeera nga si mbi nnyo nti weetaaga omuntu abeerawo nga weebase. Toli ku ccupa, ogenze weetwala weetute mu ddwaliro ku bigere. Funayo omuntu omulala gw'ogamba nti mwami wange taliwo naye mukwano gwange waali, abo abantu abalala. So naye omwana ono talina mulala, alina ggwe. So olina okubondinga n'omwana ono okubanga kye bayita ebyamabi abikubuulira. Omuntu yenna alimukwatirira oba aliyagala omukola ki, ajja mukubuulira, muzze mulina enkolagana. Bw'oba togizimbye tegenda kuba otali kubuulya. So ebintu bino byonna byeyagala kugamba enze omwana wange tayogera nange, wali available wali ayagala okwogera naawe? Nedda. Tetwaliwo. Abazadde ffenna bambi tuyina bino bye tunoonya bingi. Ssente z'abaana, naye ate abaana basinga kwetaaga ffe. Nze nzikiriza teri muntu yali afudde butasoma. Tamu ogituula.
So omwana bw'ogamba nti ye priority ogenda muwa obudde mu programs ez'olunaku muteeke mufunawo omuteeka nti bwe nyinyuka nga sinakola kino nina wano eddakiika 10 ngenda beerako naye kusomera wagenze watya naye gw'oli bulungi olina kyonna kyoyagala okuŋŋamba ate wali olina emikwano wakozeyo emikwano empya ani yakutalanyiza waliwo emboozi eyo ey'okungulu omwana n'amanya mami ekitegeeza ali free nsobola okwogera naye waliwo olwaliro tukuba n'abaana basobole okuyiga okubeera open naffe nga tolina kubeera serious obudde bwonna waliwo omwana ng'ali mu senior 3 naye ng'oli beautiful kyokka teri kalenzi kakutawaanya ajja sseka naye atandika omumanya mami eno emboozi ekitegeeza asobola ogiwulira ng'agamba mami is cool. Gw'oyagala information kubanga information gy'oyagala omuntu ono olina osooka omwegulako agikuwe then olina omulaga nti muli ku level y'emu ono mugamba omanyize bwe nali mu senior 3 nali ndabika bulungi naye nina enviiri bweziti waliwo akalenzi akankwana paying attention nikankwana nze nempulira nga mpulira obuntu bwetoloola nga njagala mulaba buli lunaku nomanyi ne star concentrating nga nengwa ttaamu eyo ebibuuzo olwo omubulidde nti agenda ggwa nomuga naye toyinza kikkiriza bwe bafinding out nti ankwanye ne bamugoba kusomero baki omwana alina omumanya nti wakiyitamu toli kiti ayina byayitamu naye tamanyi kyakkola agamba oba kiryokka oba kiri nnomo omwana wo tannagenda mu periods ozimanyi nti ddala yazigendamu oba tannazigendamu mubuuze mugambe omanyi stage yo yagenda mu periods ozimanyi kubanga si buli muntu nti ajja kwogera na mwana wo ne bwe tunaabaffe ku radio tuyinza osomesaako si byonna naye yogera naye so funa obudde ogambe nti obudde obwo bwakwogera na mwana mwogere ku bintu bya bulijjo oyagala gendako out before kibe oyagala ogenda mukko oba yonna ne bw'oba tolina ssente kasita akikubuulira weka omanyi kati kankikolere guno omwezi omusala gwange we gunajja tujja gendayokko weewala okubanga waliyo omuntu omwana bw'aba yeegomba ekintu aba akyegomba era aba akyagala singa afuna amugamba tugende agenda ebintu by'ayagala okugendamu byawulira ebifo maama osobola obimutambuzaamu katonda aba ku blessinze ne ssente shedi gy'olina eya weekend ey'embaga si buli mbaga nti olina ogibaako banaanyiiga ate omwana wo obudde bw'omwana wo tobuwa kirala akwise kumaga omugambe nkubulye contribution yange ino naye eyo weekend siriiwo kwata omwana wo mutwale mu kifo kyawulira nga yeegomba abaana bawulira KFC simanyi javas nga sente ozirina ogendayo n'emikwano gyo omwana wo teri yali alinnyeeyo ozirya na mikwano gyo naye omwana abiwulira era abyegomba obigendamu kati paka lwalifuna boyfriend agenda omulowooza nti ekyo ekifo kya muwendo nga nno mmeka 2-3 gyalidde asigale ne memories ku mulenzi ayagala omukozesa si ku muzadde omwana ono ekimubeeza n'omulenzi ono amuwa obulamu ng'omuto bw'ayagala kati omwana ono atandika okufuna kinagamba bannange toyinza kikiza boyfriend wange antwala wano ne wano ne wano byeyewaanyisa si mami antwala na luli twayogera negamba nti mutabani wange walolo yata performinga bulungi nga nagenda naye jjinja biki biki yanga njagala genda naye mu crusade nimugamba ate kusomero nga nedda yogera ne teacher njagala gendako wa jjinja sigendangayo njagala gendako Mbarara sigendangayo njagala genda Fort sigendangayo njagala tugende fena kati nga nenkitegeera nti kati ye anoonya experience just nagendako wano era bwe twagenda Fort omulimu gwe yasinga okolako babifaananyi naganjagala muntu ali wano it was new ne bagenda nze nali nagendayo dda ebifo nagamba kati kubanga n'abawala benda wali nabo ne bagamba mami tutwaleko ino mu bifo bye balambula ne bagamba simanyi bifo bingi kamba twale eri mpozi mu nsozi emabeega nyina mwiru nze nagendayo dda byonna mbimanyi ne mbavuga nefunaawo ne batuwa emmotoka waliwo omuntu yatuwa emmotoka eringa taxi bonna ne mbateekamu ne tugenda bonga ye first time n'omulenzi nga ye first time tutuukayo ng'akuba ebifaananyi nga agambye kati essimu yo nkube sinze ine ekifaananyi kirungi omulimu gwange nafuuka kamera woman paka byonna bwe namala nangamba bimpe ateeka ku ssimu ye ngenda okuddamu olaba status ya WhatsApp ye nga biriko beautiful food photo
beautiful biki kyabadde ayagala kiwedde. It's the experience naye ani agimuwadde. Kati usually ffenna naffe abantu abakulu tukimanye omuntu atuwa obulamu obulungi tumwagala. Kati ate bbe ekizibu ababawo obulamu obulungi baagala beebakako. Kati nga naye agamba ate kati nkole ntya. Kati abaana baffe bwe tuba Katonda akublessinze, bless your children. Omwana wo teri agenda muwa life eyo. Teri agenda gimuwa sinti ng'ofudde nedda n'obwoba oli mulamu. Bw'oba togimuwadde wali ali redo gimuwa. Bw'oba tolina ne Katonda akiraba tolina n'omwana omugamba omanyi bwe ndifuna ssente nja kutwalako wano. Nze sinzagala mutabani wange ntingenda mutwala Dubai. Sina ssente n'ekirala agende kukolayo ki si kati alinde emyaka gy'obukulu ng'ategeera na lwaki atambula. Naye waliwo ekimu experience gy'ogamba naye nfunye opportunity ngenda Dubai. Nfunye omukisa bantwala ne baŋŋamba tukuwadde tiketi z'abantu 3. Kati nze Makula ngomba tiketi z'abantu 3 nga ŋŋamba aka kisaache mujje tugende Dubai. Nsooka baby honey service kale fela ntugende. Kitegeeza abalina okusooka be bantu abaana bo bwe banga ofunye omukisa weeguli gwa bwerere batwale. Biki bazuulira buwulizi ng'obeera mu entebe wano ng'otambuzawo n'ebigere ebintu ebimu lwaki ebyonna tubireeta si kuba nti twonoona baana, kubawa experience, tubawa memories. Nti kale wano najjawo ne mami, wano najjawo ne daddy, si najjawo ne aka boyfriend. Anti oli ex wange yandeeta wano naye ng'akirina ye yamuleetawo wano omanyiwo wamanyawo otya. Waliwo omusajja eyandeetawo naye nga mami yali asobola, daddy yali asobola nga byonna mubirina just kyoganye okukkiriza nti ono yeetaaga obudde bwo. Period kyokka. Ate bw'okyemanyiiza kyanguwa. Bw'omanyira nti si wa mikwano gyange budde njiwa mwana. Bafallinga in line obudde bw'obawa bwe batwala. Omwami obudde bw'omwana naye bw'agenda otwala. Kati gw'osalawo. Buli kyowa obudde kikula. Teri relationship ekula nga tegiwadde budde. Gwe mala obudde nga togenda mu kkanisa oba mu kereziya oba mu muzikiti. Olaba oba omwoyo gwo n'owulira nga toli empty. You'll feel very empty. Because olina gizimba relationship eyo. Ate time bw'ogifuna nti olina omwana bannange ebeere off technology time. Obusimu tubuteeka eri. Kubanga essimu ene distractinga. Waliwo time ng'amazima olina mwami wo essimu mufune we muzissa oba muziggyeko. Bw'oba omanyi nti bajja beetaaga mufuneyo essimu emu gye mugamba eno ya family tevaako. Ekiro zonna ne muzimuggyako mufuna kano ak'amapeesa. Muteekamu layini nti abantu be tugamba ba immediate bagirina, boosi wange agirina. Zonna ebazikuba nga teziriiko eno kweri. Kamapeesa si ka WhatsApp kubanga WhatsApp notification ejja, Instagram ejja, byonna bijja. Naye bw'ofunayo ka time nga toli ku technology ojja funa obudde bw'abantu, ojja funa obudde bw'omwana, ojja funa obudde bw'abaana. Mpozi nga technology mukozesa babiri, muzanya video game babiri. Mukola ki? Abasajja musambeeko emipiira n'abaana. Naye omwana talina kyajjukira ku taata we. Ne fiizi ze yandijjukidde mama yazitwala mu banka. Oziwa ne mama nga tamanyi. Kyova olaba bondi y'abamaama nnene ku baana than y'abataata. Bataata bakola naye ate mu kukola abato bano mubaweeyoko ku budde. Musobole nammwe okuzimba ekyo omwana oyagala akwagale naye okwagala weekuli akwagala naye talinayo experience naawe gyajjukira gye wamuwa. Nti nabeerako ne daddy ne tugenda ne daddy waliwo omusajja omu gwe mmanyi yasalawo ye abaana be yabakyalira. Mami yabatwala ye yabakyalira. Mu holiday babeera nnyo na mami. So viddi is Sunday. Yazeewayo abatali ku church. Wow. Kekoko watugamba create memories not regrets. Exactly, create memories. Omwana ono abeere nga alina ekintu kye yeesibako. Omanyi waliwo time weetuuka nga omuntu bw'aba afudde omuntu kati daddy wange yafa. Sinza kulima nti nebbanga lyonna I still remember his voice. That voice fades away. Osobola okuba nga omuto kyamujjukira engeri gy'ayogeramu naye nga omanyi daddy yayogeranga bw'ati naye tosobola kujjukira the sound of his voice. Time egibbawo
obudde bugibbawo naye waliwo ebintu ebitabbibwawo budde bye mwakolanga mwenna bye mwakolanga mwenna nti otuuka eddoboozi oyagala diroota naye tokyasobola diroota kubanga obudde buyiseewo omuntu li eddoboozi ligenda livaawo mu bwongo obwo buli muntu lwayogera nawe eddoboozi olijjukira abanga bw'onoowulira nti kisaakye bw'oba okola naye ng'oludde naye bw'aba ayitawo owulira eddoboozi n'ogamba oyo kisaakye singa ava ku Salt n'amala emyaka 5 nga taliwo asobola okudda n'ayitawo nga tojjukira nti kisaakye kati ne mbaagalwa baffe we bali that voice will fade eddoboozi ly'omwana we eddoboozi lya mama we lireekana lifeedinga naye bye mukoze ababiri tebyerabirwa kubanga ne bw'oyitawo ojjukirawo yoga kale awo twayitangawo ne mami awo twayitangawo ne ddadi omwana buli lwayogera ku ssomero gye yasomera ajjukira yamutwala ku first day ajjukira viddi bwe zaabanga ne bw'atuuka okuwasa aga bwe nali nsoma mu P4 mami twagendanga tukolanga bweti ne mami ddadi lyakolanga bwati ne bwati naye kye bayita yaŋŋamba yakyogera naye the sound of the voice that voice fades naye ebikolwa tebigenda bannaayi make your child a priority